budde okulaba. Kituufu. Emyaka ng'ena. Abula njala kulya muyembe guno. Sigaddemu. Tandise okulya obuyembe. Nkabintebe. Kazze nayo. Nzo kunsalako ekigambo. Temuli baawo. Naye mulidde kabisa. Spice, how are you? I'm okay, how are you? Bulungi? Bulungi nnyo. Ayo. Ova mu kuyimba. Oyimbidde Waiswa. Uko wetambo. Mubadde bayimbi babale. Omukolo guno yes. Awo ndi mwamukisa kubanga nayitibwa. Omukolo gutambudde gutya? Gutambudde bulungi, abagole balabise bulungi, abagenyi badde ne vibe ennungi. Yes. Omukwano gwo ne Waiswa guvaawo? Waiswa musanze mu bintu bingi nnyo, ampadde ku magezi mu bintu bingi nnyo. Era nali ndyawo nga kasimu kankubirwa. Ane nno omukole konze bannange ddi ne mugamba njagezaako okubaawo. Kuba ninayo obuvuluvulu nga olaba olunaku lwange luli bwe luti but atukamu. Nange bambereddewo. Abagulu balabye ute Waiswa n'omukyala. Banyumye nnyo. Banyumye nnyo. Banekaanekanye. Ebintu tebikuluma weebi. Ebiriwa. Ate bino bayimbira. Engate binnumira kinako omusanyufu. Gwe ogenda ku mikolo gy'abanoonyigabunyezi. Waliwo okusanyuka ne tukabana Spice. Nawe gira otutegekereyo akaama. Kutega neno ne time yange nange ejja kujja. Spice olina emyaka. Obuzibu obusangawa ku byonna weefumbirwa gw'ofunamu ki? Nfuna essanyu nti omuyimbi wange afumba. Gumiikiriza. Ebirungi birwawo kujja temala gagwa. Maama. Eyo yaddi. Tolaba tufaanagana tugume babiri. Ayi ate omuyimbi kitegeeza ki? Bagambe mbunteekeddwa. Wofumbirwa abaana bayinza okufumbirwawo ku sipiidi. No, sagala ku influencing abantu kufumbirwa sigwe mulimu gwange. Mulimu gwange kuyimba. Buli omu addemba okufumbirwa lwayagadde okufumbirwa. Oba otya obufumbirwa? Nga mbutyako ki? Sinnaba kwagala kufumbirwa. Nkyali muto, myaka 20 mu. 20 mu. Kikyaganya ofumbirwa. Ayi. China benina okutereeza nganza omuntu. Spice buli kimu okiteredde kiki olina okutereeza. Kiki kyewatereeza ewange kyogamba ekiteredde. Okay. Kiki kyewatereeza ewange. Onfunidde musajja neŋŋaana mufumbirwa. Tukunoonyeza omusajja? Onfunidde owuwo neŋŋaana bonna newoleta bataano. Jabba fumbirwa. Nga noonyaayo kikubanoonya. Ani agembunze kyenja anti gwe otadde ku pressure. Simanyi buzibu bwo buli luddawa. Okola ebisanyizo ki by'oyinza okunoonya mu musajja w'okufumbirwa nga? Nze mmanyi ebyo byama byange because abawanga atagenda kuba musajja wa kyalo. Oba mwakwataganye nnyo n'ekiba n'ogera mu ttiimu nakyeyombekedde? Mukwano tomubuuza nnyo bintu bye saagala kuwulira. Saagala nnyo. Mukwano buli omu addemba okuba mu ttiimu gy'ayagala naye beera gy'oli. Oba ku 13 ogenda tulaga omusajja? Olunaku lwa music lwa kuyimba abantu si lwa kulaga basajja. Netomanya kinyeganyega kiyinza okunkwata awo ninga baby kyangu wamma badde bansumbuwa nnyo. Simanyi wabula ndeka. Simanyi. Nkulabikira ntya nguyina wala mutu gwolaba ne kati nga ggwe nkulaba nti olina omukwano olina n'ekyejo osobola okubeera nga ggwe mukazi mu. Kubeerawo bibi. Kati ng'ono ali ku kamera sisuubira nti ayinza ofumba. Ayinza okuba omusajja. Byanjawulo. Okay, omwaka gugwako. Musical omwaka gutambudde gutya? Bane tulina akayimba akasinga mu ggwanga. Sitera nnyo kwagala kwewaana ku by'ennyimba naye kayimba bane Mukama atuwadde akayimba akalungi. Era njagala kwebaza Nis Henry. Yakawandika Brand Beats yakola production manager Roger yakalonda kwazala ennyimba nyingi naye nagamba kano so nange yakayimba of course n'abawagizi abakagadde but we've had a couple of songs omwaka gonna but I think this song has been really different because lugenze wonna wansi waggulu mu bato mu bavubuka mu bakadde and I thank God for that. Okay. Oluyimba olwo Serero you rating otya ku nnyimba endala ezifulumiddwa mu mwaka? Nandyagadde nnyo kugamba nti number 1 naye ndoza sirina nnyo lukusa lugamba lujajinga olw'ensonga sigwe mulimu gwange gwange gwakuyimba nendekera abantu ne bakola ki ne basalawo naye over ndoza emyezi 2 kati nga tufulumiza video it's been trending number 1 even now when you go twalenga number 1 ku mwaka gugwako oli waddemu otwalanga bw'oyagala to me it's my number 1. Bayimbi ki boyinza okugamba nti no nabo babadde bakugoberera awo we mubadde mu trending bangi tuwero like that your top 5 nyinza utasobola muri mu business andi mu business naye okurankinga abantu si mulimu gwange mwina Obuyembe Obubisi obulala kubanga
Oranso sabo Obuyembe. Na, kande Obuyembe. Obuyembe Obubisi. Munyo mungi. Kanyana kumazi. Kimanyi kano gena kasala kwa kalimu brand. Jacket. Spice. Abana bakunywa. Amba nkugoba neto na kibuka. Era sijja kibuka. Omanyi lwaki? Tuli kuya enda. Twagala just not in a. Let me tell you, kuva tava mu lockdown. Music okudda kibadde hustle y'amaanyi. So njagala ku appreciate nga buli mwimbi nainagizzako kulabanga asigala li relevant kibadde kyangu. Sijasobola kurankinga abantu kubanga gwo si mulimu gwange nga bwe ngambye. Mulimu gwange gwa kuyimbira abantu buli omu natwala kyayagala. Si kujudging ono yasinze ono eyo option yange eba yange enganze nenga ono yansingire number 1 number 2 mutima gwange in my heart. Bangi nizo utasobola unosonyiwa enyimba nyingi naye ojja kebera ku Facebook like countdowns ezenjawulo mulimu enyimba ezenjawulo mulimu atadde anti kati it's confusing bwe mwakola countdown ye ne ba ranking enyimba ze baagala kati nange ebyange mbyesigaliza kubanga let's go. Let's talk about something.